Jagamba Omusiraamu kusonda neno sademu Supreme Council esobola okusasula yenna agibanja. Amasheyi bakyavuddeyo ku nsonga za Kampala mukadde ezinnaggwa. Abayisiraamu olw'okulwanirira ekitebe kyabwe bavuddeyo ne balumba Sheikh Ramadhan Mubajje nga bagamba nti ensonga ezo wazibalaatiramu bubalaatizi wabula ogwo omuzikiti yeerabidde nti si nnyumba ye. Bw'aba nga Abasiraamu babadde basazeewo okusonda akasente banunule ekitebe kyabwe ng'Abayisiraamu, Sheikh Mubajje ave mu nsonga ezo okuzibalaatiramu obubalaatizi. Tebeetaaga nze nange sina muntu yenna yenna gwe naagambye nti naasonde oba naye musonde sente kitebe kigenda naye ate nze sigaana muntu ye bw'abanga bw'atyo bwayolesezza obulumi kubanga n'abagamba nabo okusonda bulumi bwe bayina ku ddiini. So kati toyinza kuvayo bonna ogamba nedda Supreme Council erina sente zaayo. Sheikh ayina ekintu kimu kye yeerabidde nti tuli mu global village, tuli mu digital world, tuli mu nsi ya tekinologi. Seeka bw'ovaayo n'oga nti n'obuwumbi 19 naffe kitwagala ly'essanyu lyaffe nga Supreme Council ekitebe ky'Obusiraamu kigagga. Wagambye nti ekitebe ky'Obusiraamu kigagga naffe kitwagala. Naye weerabidde nti eno global village oba Seeka Mubajje agenda nalowooza muno batuli myaka gya 7 agenda nalowooza muno oba alina bantu ba myaka gya 7. Omulembe guno gwe tuliko mulembe gw'abavubuka, mulembe gwa tekinologi, global village. Global village ky'ekintu ekyalo ng'akantu ne bwe kakoona ku nnyumba eri ku nsalosalo z'ekyalo buli nsalosalo kkoona etegeera. Emabega kawo just recently omukulu wa ddaawa Sheikh Imran Sali yavaayo ng'ali mu khutuba ku Supreme Council mabega oba omwaka guweze it's 1.5 years n'emyaka 2 teginnawera n'ayogera ebigambo mashallah. Bwe yamala khutuba nagamba naye obaka buno bugende government temutwagala twasaba sente zaffe ez'okusiiga omuzikiti. Ebigambo ebyo mwenna mwabiwulira. Twasaba sente z'okusiiga omuzikiti, president n'azituwa. Era president bwe yatusuubiza n'aleeta abasajja be ne babalire byali bigambo bya Sheikh Imran Sali. Sheikh Imran Sali tayinza kwogera kigambo ekifaanana bwe kityo kiri sensitive nga kiri mu gavumenti eya wakati nga Mufti tomanyi. Bw'ayogera ebigambo ebyo n'agamba nti sente zaffe baazituwa tusiige omuzikiti tuguddaabirize. President yazifulumya ne Minister of Finance oganye mutusosola. Kakati ate abagagga bwe kibanga twalina sente zaffe Supreme Council bwe kibanga twalina sente zaffe lwaki tulinda okubeera nga tufukamira abatali basiraamu ne tutuuka okuswazibwa? Lwaki mutubuzaabuza ne mutufuula abantu eno global village, eno digital world byava ku kitebe temulina sente za kusiiga muzikiti? Waliwo n'omuyaaye yavuddeyo awo era emabega kaawo abadde abeera nga ku Supreme era agamba kikitebe yagambye mbu beera bamuggyako sente z'okusiiga omuzikiti obukadde 7 mumumanyi saagala muyisa mukamu akange era n'agamba naye ayina bingi. Kakati ate sikiwambu n'okusiiga omuzikiti kusobola okutwala obuwumbi 3 kati abalina sente lwaki twatuuka ku extent omusajja atuuke ng'ali mu khutuba alaajanire omusajja atali musiraamu abantu batuuke n'okulo banne abasiraamu nga baswaziddwa nnyo banne tusuko obuziina bwaffe kubanga Sheikh ebigambo yabyogera. President yatuwa sente zaffe tusiige omuzikiti embeera mugiraba embeera si nnungi Supreme Council erina sente kati ate essaawa eno ovaayoga muyina sente z'okusasula. Abantu bino bye boogera bulumi bwe balina ku ddiini yaabwe. Toyina gw'ogenda kusiba mumwa kwogera ku ddiini. Buno obusiraamu ffenna tugenda kuyingira mu kabuli ffenna Allah tuli baddu ba Allah. Wallahi ffenna temulina gwe mugenda kusirisa taliiwo. Abavubuka balina okulaga obulumi ku ddiini mu mbeera zonna. Nze sigaana muntu alaga bwe tubanga kyekigenda okusikibwa mu mbeera zonna. Ebyo ebintu by'okkangakanga ffenna tusaba Supreme Council okubeera nga bagagga balina sente. Tubeere n'amalwaliro amalungi. Buli omu eddwaliro alimanya era Supreme Council. Buli omu eddwaliro alikola ki? Tubeere nga mashallah ogenda owulira nti Supreme Council yazimbye amasomero nga 3 aga prime agali ku mutindo mashallah. Amasomero 7 yasimbye amasomero ga thanawi
Idhan abantu mubaleke kubanga endagaano tebaaliyo nga zisayiningwa. Tebannagambako muntu yabawa ssente timujje muswaze obusiraamu, tebannakyogerako. Wabula people react. Buno they have the pain. Ovayo otyo oba criticizing, bayina pain, they have that pain. Eno dini yaabwe okujjako nga tugamba mbu nekyo ekitebe si ky'abasiraamu, ekitebe ky'abasiraamu bonna, all Muslims, omuntu ne bw'asiraamuka akawungeezi. Zeezo nno ensonga z'Obuyisiraamu. Bwe batyo basabye Mufti Mubajje ensonga zino aziveemu azibalekere. Bagamba nti emyaka gye alabika ng'ebintu takyabiraba nga bo bwe babiraba. Ensonga ziveemu azirekere abavubuka kubanga guno omuzikiti gwa Abayisiraamu bonna. Kino kitebe kya Buyisiraamu. Bw'abanga yalowooza nti ensonga agenda zibalaatiramu bubalaatizi, aleke Abayisiraamu basonde ensimbi banunule omuzikiti gwabwe. Kubanga ye Mufti yabagambye nti tagenda kusonda nsimbi yonna, alaga nti Obuyisiraamu buyina ensimbi ezibumala. Naye beebuuza Abayisiraamu nti ate ezo ezaabaddewo ze mutugamba ze mwewulira ku muzikiti zaakola ki? Lwaki batuuka okutwalawo omuzikiti gw'Obuyisiraamu nga bo Abasiraamu batunudde butunuzi? Abayisiraamu balina obulumi bwabwe ku mitima, wabula Mufti akyabazannyirako buzannyizi. Bagamba nti lwe banaasituka bayinza okuleka nga omusajja oyo alekulidde avudde ku bwa Mufti, kuba bwe buyinza bwabujja okutunda emmaali y'Obuyisiraamu nga yeesigama ku ky'okubeera nti yakulira ekitebe ky'Obuyisiraamu ekyo. N'olwekyo bamulabudde ensonga zino aziveemu azidde ebbali, azibalekere bazikwatemu ng'abavubuka basobole okulwanirira ennyumba ya Allah.